ondagayo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakaage gagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero njagala otayipingemu Eddy Kenzo's House, Bebe Cool's, Chameleone n'abalala then oteekemu Dani Mugula oteekemu nedda ne bwaba kafeero nti bafudde nedda ssebo ye olulimi luno olulaba lwangu nnyo okugonda naye oyinza okuleeta ekigambo ekiyinza okusuula ate ne General Museveni ebyo tabyagala ne General Museveni ebyo tabyagala kiyinza n'okuviirako mukazi wo ekigwo ng'oleesa amalala ne mukazi wo wadde ali closed nnyo naye kiyinza omuviirako ekigwo byonna ne biggwawo kuba muba temukyayingiza kyogamba nga Kenzo ajjeko connection ayinza okwetengera ku music we bamuwa kololo era ennyumba zaabwe zibalina zeezo oba nga nyoma ennyumba ya kitaawo bw'ogendewa fe abakyalako ewa muzeewini byanyima General Museveni we yakulira ng'ayina ennyumba eyasooka n'akulaga General Museveni mwali nene ey'abaana nga zonna ennyumba ze 3 we ziri so muto wange byonna abifunye nga mukulu we nga munnamakindye muwa amagezi yabeetondere Kenzo muto wange mubamu ku mikwano gyange wadde tulwawo okulabagana yeye message eriemu amusore ate nammwe muleke kati mukwano gwange sendi okuze tojubisa oliwo omulimu genda mu bulango kuba naawe okuze yalibadde tokyalimu ebyo ati kati naye sendi alinganga nze nange ali above era naye munenya bw'olaba omwana gw'ozaala ng'agenda okuwaba sendi tazaala Kenzo olowooza wemmeka ng'ogyeko bino ebitiibwa Kenzo ali myaka nga 35 sendi wemmeka gwe bagambye omuntu ayazaala nga 18 omusajja azaalira ku mmeka Millennial Logistics and Outsourcing be bannoggwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now, the one and only place that I need to be somehow. This love's a vow, it's Say More Official, Say More Official. Kale kusema official najyo sinziro kubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno kubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonajyo wangaira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga ato twegasseeko yongera okubanga atulaba videos zino yongera okubanga atozisharinga kijja kituyambirako ddala okubanga ebintu bino bitambula. Kale Truth Media Academy somero tubategeeza nti abaana tubasomesa ebintu bino ebya kamera ku editinga kukwata kamera kuvuga drone kukola graphics kukola animation byonna tubikola ate tubiyigiriza abaana mu myezi 3 n'emyezi 6 omwana abayize ale naagera naye enoonyeza sente bali tumuyigiriza kugenda kunoonya mulimu tumuyigiriza kugenda kwetandikirawo mulimu tukira ku namba ya Facebook obisinga okubanga atubitegeera internet kwesa Airtel unlimited extreme internet okustreaminga okuuploadinga okudownloadinga yokozesa kakati genda obiringa nayo ogifuna. Kale olwaleero ndine Haji Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama ono muwaka mulangirire owe Makindye East Constituency ali gazetted. So tulinze lunaku lwa kulayira tulaba agenda kwambala suit kikaaki
n'abeera kawunda haji nali nkulabyeko mu kawunda zino eziruma bwe ziti ez'abakomunisiti anayambala mugita gundi kanzu yammwe yatekekeyo entalabuusi kinaabeera ki awo ate okulayira ku ggwe awo tulinde maiden speech ate awo tukugeyo tuwulire. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Byonna bye muteekateeka era enkwe muza mwezi gwa butaka. Ffe weetuli. Ekisooka njagala okulamusaako abantu baffe bonna eggwanga lyonna erya Uganda emitala w'amayanja. Njagala abatwegasseeko abali mu kkungubaga okwa muto wange ate nga bossi wange kubanga mu structure za party omuntu abeera ku nneeka aba bossi wange. Kati mwogezi wa kibiina deputy spokesperson olw'okufiirwako omukyala. Nkulengeddeko awo mu kanisa. Okufa tteeka era wayiswa ne we yalibadde era omukyala yaligenze. Naye peyini ey'okulaba nga tobadde na munno ng'agenda. Ng'ate wooli. Ate toli mitala w'amayanja. Kubanga omukyala ono abadde mulwadde. Naye katusabe ekitongole ekiramuzi kirabe nga kiyinza okutya okusetinga precedence nti nga gundi baakikola ne gundi baakikola. Naye nga bwe baakikola ku bakanyamunyu bakikole ne kuwayiswa n'abantu abalala ababeera mu peyini eyo. Kubanga ebiseera ebisinga omulamuzi agamba mbakubanze. Oba omulamuzi mukyala oba omwami. Ate ne kuno okusalawo okusanze already kwali kwasawadda. Ekyokubiri njagala okwebaza famire ya mwami Katende ezaala Edith olw'okukkiriza mukwano gwe kuba awaswa abadde ayagala mukyala we. Nze nali mu mbaga za meeting z'embaga. Nalimu kwotera Africana. Naye nga omukwano toyinza kukkiriza nti ye wayiswa golabanga ono waffe awaswago waffe ogumanyi kubanga wayiswa twali naye mu Democratic Party. Wayiswa mumanyi my first born yali asoma ku university Mukono nga wayiswa ye great president. So kati omukwano ogwo guzze gulanda eri mu DP UID tuzze mu Nuupu tugenze ekyaddondo. So kakati omukwano gwa family mbadde ngumanyi. Kati peyini eyo yenjira naye njagala okwebaza mukulu Katende ne maama abatuzaalira omukyala olw'okukkiriza mukyala waffe tumutwale Luuka. Abaana baabwe ne bbaawe gye bali musanganga ne nga womanyi ebya kalicha. Ekyo kikulu nnyo. Osanga badde bayinza okugamba omwana waffe tumutwale eno ne bbaawe taliiwo. Naye decision eyo gye mwakoze awatali kusika muguwa. Njagala beebaza bakadde baffe mwebale nnyo. Ekyo wayiswa kiyinza ate okuba kiyinza omukkakkanyaamu ebbiiti naga kasita munnange yakkiriza okugenda ebusoga akulosinze. Ekyo kyo njagala okwebaza famire. Ekyo nkyebaziza famire. Njagala okwebaza ekkanisa ya Uganda. Njagala okwebaza ebigambo ebibadde mu kubuulira Canon Reverend Musiufu. So bannaddiini batono nnyo kati abalina courage eyo. Sibigambo wobiwulira nga tobikkiriza owulira nga naye ate ye reality. Bigatwagala ensi yaffe etayiwe musaayi etali mugobagana tulina okuba nga tutambulira mu mbeera eyo. Olwaleero tulina oluwonko. Omufu wa NRM abawa NRM owa Nuupu abawa olaba n'ab'opposition abamu tebajja ku mufu n'oli tajja. Kati ensi awe neewuunyezaako ndowooza gwendabe ya Ambassador Sebalu bambi ataddeko ekimuli. Alabika wa famire manyi yalwa nnyo mu Busiraawo yaliko omubaka ndowooza. Ate nabeerako bali mu East Africa mulabye. Gwendabyeyo ati weenaalemu. Kati ngezezaako tambuza amaaso n'engamba abamu aba Democratic Party n'abalaba eri enkadde sibalabye. N'engamba kampisa olweyo mu bannabyabufuzi olaba abantu abalwanyisa Fulaga baatukola bubi. Fulaga yali egenda gatta Uganda kubanga wetugenda e Nambole Fulaga owa bodaboda ajagala ku mayumba ajagala naye Fulaga ne bw'oginoonya ey'eddagala kati ze twawanika bakutume Masaka ku bigere bajjangayo emwemu yali emwemu bwakeera ku Masaka eyo operation oba yagikulira oba bamukuza. Fulaga yali efuusa obuzibu mu ggwanga muno naye yali muki mwe bannamawulire anti eraga obumu temwagala bumu anti obumu towards kati olaba
president yaleetako ku project y'akacupa ako bw'osanga buli wamu waliwo akacupa kitegeeza abantu bawuliza eddoboozi y'omukulembeze kaakati kibi nnyo okubeera nga buli woyita osanga fulaga kubanga fulaga kabonero nti abaawo bakkiririzamu kaakati kitegeeza nti bw'oba okiraiminga nti wawangula nga otambula eggwanga lyonna osangawo fulaga andi yegwe wawangula fulaga yo sigwe walagira eso n'olwekyo wateekwa okubaawo okuddamu okukyusa mindset y'abantu kyenjagala otandikira olowooza ebyobufuzi we bituuse kati kubanga edda okufa kwe kwatugattanga webanga nakati n'okufa tekukyasobola kutugatta nga tetunnagenda ku saidi ya gavumenti ne opposition yes aba NUP babaddeyo n'ekkanisa nejjula n'ebimba naye oli ajja kukugamba nti era naye their faces zobadde wagamba nti zandibadde nazo zandibaddeyo anti kati kyekyo kyenkugambye nti waliwo we twali mu kaseera k'ebyobufuzi nga ekibiina kya DP waliwo tukiwandiisa tetukiwandiisa nga ne reform agenda ejja pafu bagitanga pafu ababaka ba parliament abaali bakutudde nga mwegaseemu abeefuddisa aba DP ne NRM besijajja naye omugenzi Patrick Musina afa twagenda okufuluma ekereziya erubaga nga tuli bwe tuti olwaleero okufa kwa muganda wa Matiya Nsubuga 5 yali sekretary wa general wa DP Pascal ya London twagenda okuziika Erwengo nakati emisango gye gikyali kuba kireewo omufu yatwawula yayongera kwatika timwagenda ne musisinkana ne musangawo nga bano weebali namwe ne mujja kakati ngera nali manyi nti kwolwo wagenda kubaawo oli ajja abuuze president we beekuba akaama bannamawulire mwe mwali tapusa akaamaako Abedi yamuyimirira mu maaso era ensibuko yonna ey'olwatika luno lwe tuyina kubanga Sebaggala olaba kankuwa ekyokulabirako abantu babadde baleeta Katikkiro takolagana na president Kyagulanyi naye bwe twagenda e Rubaga ku Christmas Bobi Wine ne mukyala we baasuka ne bagenda babuuza Katikkiro ow'Embogo buli omu n'ayogeza ekifaananyi oluwonko olwo kati abakulembeze kati oli Katikkiro ono Kyagulanyi ani asituka Kyagulanyi alina okugenda n'abuuza Katikkiro we era kyeyakola kati ono abadde alowooza nti agenda kukozesa omuwaatu ogwo muba muguzibye kyekyalema Oweekitiibwa Mpuuga kusituka ajja abuuze kubanga oli yali deputy president ate baali tebannamugoba ebiseera ebyo ajja mukuba akaama twali kwogeza niwe yali mugambye ng'onyumye baaliga agambye onzitira ki kati Bwanika yasooka okwogera nga ne Oweekitiibwa Mpuuga tannayogera yakuba lwatika era olunaku we lwalangira bino byonna byali byabakulu banneeke ffenna nga tutyo byogerako era Medisereko yagezaako okungamba mulyannyama bantu bugenda okkakkanye oba owulira bulungi maloboozi era okutusa President Kyagulanyi wenyini yajja n'agamba abantu basirike tetwadda ngulu nakati emisango egiri ku baakireewo mulimu egya parade n'egy'emasaka okubba Gaddafi n'abaani bali kitalya lwakufa ate okwali kutugasi nze nalabako okufa kwa taata wa Olanya eggulu twagenda okuziika nga aba DP nga bali bwe bati waliwo omukyala twamuyitanga sister wa Besigye ng'akolerawo ku Fairway Hotel yayinawo restaurant awo ngaawo twamuziika side zeeru ku ngeri ngenda okutuukayo nga bali bwe bati twagenda okuziika jjajja wa First Lady mukyala Kyagulanyi bamugisha muntu bajja baani bajja olwaleero pate zonna tezizze ng'okyali ku zonna pate kati ennaku zino ndaba waliwo omukutu gwo gukyaza buli atayagala Kyagulanyi ogwa kwenze waliwo ne twali mu kalulu k'abasaalirwa yagamba nti okulonda abasaalirwa wakiri mulondo wa NRM nga sekretari kimene wa kibiina ekimu era naye ali eyo waliwo ne we twali ku mulembe gwa Semwogerere abantu bawoza struggle ya kakati Kyagulanyi yagitunda ebyo mulyannyama nze mbirina nga tutandika ebibiina by'obufuzi Oweekitiibwa Semwogerere balukyamuzi baddamyano mawo bonna bakyali gumite
balwana nti eddembe ly'obuntu tebalikubako kalulu temuteekawo referendum abantu bateekawo ejjuba n'okyegere kati olwaliro mbalaba ku mugutu ogwo ogwa kwenzi be basinga okuvuba mulya nnyama ne Kyagulanyi yatunda sitwago. Abantu bateekawo ejjuba bannabyabufuzi bonna abagundiivu ne bateekawo ne tutandika ffe nga tugamba eddembe ly'obuntu tebalikubako kalulu okugenda mu bibiina bo nga bataddewo ejjuba bagamba tukuba akalulu era ne bakakuba referendum either juba oba baasi. Ani yali alidde mu nsolo kwe? Either juba oba baasi. Bani abaliri mugendo banoonyereze ndi kuddamu mbanga basudde olala ngenda bagamba. Era abo ennaku zino mbalaba ku mikutu nga bagamba ffe kati ffe nannyini opposition mbakyalenjinga. Omuntu yenna agamba opposition yammwe eri ku YouTube. Ntaddewo miliyoni 10 obagulira ebyuma eby'emirembe egundi tubakubeera ale nateete. Opposition entuufu luli nali ne Haji Kazibwe Kapo n'agamba abagamba nti Kyagulanyi azingamiza opposition kati akaseera mukafunye. Hati azingamiza ki yakava mu kalulu Besigye yafunanga 2.3 Kyagulanyi yafunye 2.1 emyezi giri ebiri. Besigye yafulumanga eggwanga. Museveni yafulumanga eggwanga General Museveni ng'ayita ku mazzi. Onaabiro kyangu oli president nga tolina mikwano okuluti agenze ku masappe oba agenze kusinkagana bantu. Era oyo agamba nti kati yakulira opposition bagiwambye akubeyo kulaale agende mu bantu. Bajjewo amasimu ogateeka wali olinadda mu nsonda ye oba naafuna ka YouTube kayita kantu n'abifumuuliraawo mukati ffe opposition oli yagenze kuba kulaale genda mu bantu basharingi bali mu kumenya butale bw'abantu genda begatteko mugaane oba si kyekyo kambawo ekyangu abo bali ku YouTube n'awalala nga baga nti kati Kyagulanyi taliwo ffe opposition bajjeyo omutwe open roof mu kibuga. Abantu bajja sigala ku yabo bajjeyo omutwe Rukaya oba kulumu agambe yenze oba ekyo kiremye condition ziri 3 okujja kasalamu esooka bakubeera ale nateete nti Kyagulanyi yagenda ffe tuliwo. Ey'okubiri bajjeyo omutwe obonero bwabwe oba lusiniya oba kibalulage ensi egweddalu bagaye mututaasizza mwebale kujja kubanga Kyagulanyi nagamba deno si baluwa ya bubatize nti yagirina. Mwebale kujja abanunuzi baffe ffe tugende ekavule tugambe tukiriza ekyo wekiba tebakiremye ekisembayo kyange awulira nti akutte opposition ajje wamulya nnyama njagala tuyite ku lumu omwe atambulire ku side erinze eno tuyite katwe tuyite bwayise saagala batuusa na wa Kyagulanyi okitegedde pulira tutambule gwe banoonye street yonna ng'agamba oli mulya nnyama ono gundi bakakase nti abantu tukyali abantu bakyatulinamu tuli gumite ku bantu ensonga z'abantu ze tuliko nga tudde waliwe tutandikidde olowooza ebibiina by'opposition kubanga mu kalulu kano ke tuvuddemu kabaddemu ebinuubule bingi naye oyinza ogamba nti NUP yakuba nnyo ebikonge by'opposition ate nga yebyekubira ebibiina byanoomamuko ebikonge bye biruwa kati ogenda ku ntebe y'obwa Lord Mayor ekikonge ekyo ekyebaleeta kiki no kye ngamba of course kiri kya kikonge naye nti abamu baali tebakisuubira anti lwaki tebagyegattako ekiba nga kyabba kuba baalekawo ekibiina ne bakola ekyabwe bajjanga ku kitebe era mbawulira nze ne ngamba bakama bange nti abo bazze kufuna balese power bank zaabwe ekibiina kyaliwo era kibaddewo emyaka 5 bakijoyininga kati ekibiina kyo kitte enteekateeka zaazo kikola enteekateeka ez'ekirala omukisa gw'okubeerawo bakole wamu gwaliwo gwagaana omukisa ogwo gwafa ku Mbabazi Besigye Betty Kamya Mao n'alala Otuno omukisa ne guddamu gufa waaliwo Kyanjo waaliwo Mabikke ne Besigye Kololo IPC Kyagulanyi yaliwo semwogerere yajja mu 1996
era waliwo babwenje bakibirige mayanja Kyagulanyi ng'akyali eri Bada ng'atulengera bulengezi. Kakati omuntu gwe ekyo nkyogedde emirundi emeka gwe mwagala okutikka Lubalaya abaluma okuva mu buto ne mugaana okunoonya Nabuzaana enkoto bamweyana wammwe mumuteeka ku Kyagulanyi. Abaana tebasoma mu opposition eshifutinga era mu nsi yonna nga we baava ku Ssemwogerere Besigye bwe yali ajja yeewandiisa ne buses ffe batuyita wa Ssebaggala ku UNEB nti mujje ku Popopo ne tuyiika eyo kuba Besigye yali atulaze nti ali gumite aja alagadde Ssemwogerere agambye babyanyima bonna gye twabasanga. Kati naawe gokola ky'olina okukola bave ku YouTube bave ku social media bakirire ku ground. Kati gweta ate neruma olulimi mukwano gwange Kasuku yampitako mu Nyamunyamu Luseke Nyamunyamu omukulu omu n'asituka nze bwe banjogerako saayogera na kwogera endulu teyavuga omukulu yali omugenyi omukulu yabyogerayo omanyi abantu banyooma naye akatwe kana nkaninga eŋŋumi waliwo yaliwo nga mugenyi omukulu yayogera nze naliwo kuba oba mu kisiibo oba twali ki n'ennyama saagirya naye lwakuba nti ayampita tutambula ffenna abaana mbawagira ba social media baani najja era nengula tiketi zange naye banjogerako ensi yonna n'ekyuka nga si Kyagulanyi si Lubongo yasise ennyonyi mulya nnyama meeya sinawangula naye gwe baleetanga omugenyi omukulu genda obuuze Kasuku mukwano gwange yayogera n'ennyama yagirya obudde bwadda ku bunnaabo ekire ky'enkuba kye kyamutaasa. Kati omuntu yenna agamba nti struggle Nuupu yagitunda akuberale ensi egw'eddalu nkubire principal mugambe Mr. President eno todda oddanga wa bulijjo ono akutta akati ate naye social media yajja abayabirabye edda naye mbalabaawo kakati oli yagenda nze president nze akulira ku ebyo byangu nnyo ofuna musajjawo nakukwata nakenda byo olwaleero abantu abamu bayisa amaaso mu appointment ya Zedriga naye olwaleero nnakyendabye bwazze okwogera ng'abantu balaba mu kati ekifaananyi ky'olina ani yamuwa baffe bw'agamba nti Katikkiro Mayiga kwasizza Ddamula awo Mayiga wataddamu kuba na yekka amaanyi agasanga ekyaggwe agasanga wa amaanyi g'abantu gali mu Kyagulanyi ye yagamba nfulume eggwanga eno tepu egenda kufuluma nga nfulumye naye agenda okubeera acting president ye Dr. Zadriga okuva olwo Zadriga ekintu ne kimwambala. Ani akuwa akati ge maanyi kitaawo aba yali w'amaanyi nga yakulambuzanga mbataka ofuuko w'amaanyi era ky'ova olaba nti ow'amaanyi Katikkiro waba tazze n'asindika musajja wa local government yani mukwano gwange Kawuki ajja n'amaanyi ga Katikkiro era abasajja b'amagombola bonna bamulinda. Kati akati kana ani akakwasizza kitegeeza omuntu obanga oli ayina amaanyi naawe n'ogafa kitegeeza buli kumaanyi ate nze wano yaggabya bugambe n'agamba mulya nnyama nyiiga ninfuna amaanyi koza ffenna twalinawo amaanyi tetuli nayogera nammwe atuza alina ebigambo ebibaluma mulya nnyama that bad man kiri mu parliament Maseruka ono w'ekalungu Kiruruuta Kuteesa kyova olaba kaadi ya Nuupu twakogga bayagala wano era mpulira abantu kati ne kaadi ya Nuupu tekyalina mugaso kubanga watuuka otya ekkololo watuukayo lwa kaadi ya Nuupu nga bakubba ye visa kati gwotuuka ali ku immigration bakukkiriza okuyingira gwe weetisse enjaga weekoze eki bakubbye otamatamye mu bibuuzo nga visa olede mu katabo mweri visa kaadi ya Nuupu yentwala ekkololo baziba kaadi ya Nuupu yenga zeetingibwa nesimbawo n'abantu 21 nga nze ndi wa 22 nayingira leesi mu 2 weeks
omusajja najja n'agamba mmanyi bannange bonna balungi naye temujja kugula benzi ate muteekeko vitiizi. Awo ne bagamba agambe eddusu lya Kyagulanyi likwata. I salute you, Mr. President. Ebyo wabyogera luli ng'onoonya kaadi obyogera kati ng'owangudde. Si bye nayogera nkyusizza. Kyensonga lwaki oba oyagala kaadi oli naafiira ku kaadi oba ya NRM n'atunda n'ennyumba. Pati eno eba n'enkizo y'amaanyi ku kaadi yaayo. Basajja basimbwa baali b'amaanyi we nakifumaawo baani badda. Simba yajja n'amaanyi kaadi. Ate kaadi wagifuna omusajja n'akuwa olunaku lwo. Najja mu constituency. Baddawo nenda bajjaviira nga afuluma nenga mapanera be yoku. Nenga mwayogera atya ku javiira abateeketeeke. So n'olwekyo nchalenjinga yenna agamba nti sitwago teriiwo abadde kibadde mu church. Twafunamu okutaataaganyizibwa ku kalulu nga kawedde olw'ekitebe kyaffe kizindiddwa owa pulezidenti bazindiddwa. It's true. Naye abantu abatukkiririzaamu bakyamanyi nti tuli ku mulamwa. Era kyenva nkugamba webanga KCC teriiwo mbulira atwala ekikopo. Gwangamba nti kati gwe Kyagulanyi taliiwo yadduka sitwago kubalaale nateete. Eyogera bwogezi kiteeke mu nkola. Fuluma obulungi bw'omukazi. Fuluma tulabe. Fuluma weeyise tulabe. Kyova omuwala omubi waba akola ku social media alagako wano. Etakyuka. Era bonna obalaba ku gundi bw'omanyira nga tutambuza ku TikTok amaaso tegalya. Niyo balaba alagako wano face talageno wansi. Nagwo nolaba face n'oduma n'akutomeza. Kyova obwanga okola blind date topapanga. Gwosookawo n'obeera eno ogenda okulaba nga omugambo oluwa. Ku blind date. Ati mwe kati ebyabavubuka ate mwekisa. Blind date kiri nno mu America. Ogenda okulaba omuntu ajja noga kiki kino Mukama Katonda wanvuddemu. Akanya kuba nga omugamba onvuddewo nfiiriddwa. Wayina Shoprite eyo. Laimbo. Yane kyaliwo Shoprite. Laimbo. Shoprite ngodda agu. N'ogamba baba kaluka. Ate no linda ko abantu bajja ku kisaawe. Oli bulaayo olinda omuntu obadde olinayo ku social media. Emaze ebbanga. Omaze ebbanga oli wano kwa live ogenda bafubutukayo. Bafubutukayo. Obuuza nti abo bakata nti ye. Ng'omanyajja. Ng'omanyajja. Akubira olugamba. Katonda nakoze eki? Lwaki onvuddemu? Kati ebyo bye live mwe mutayagala. So kakati omuntu yenna gwe challenginga nze saagala na batuusa wa Kyagulanyi nze kennyini nkugambye condition yes esooka oli akubeeraale njirabeko nze nyo okuweereza mukama wange njomanyi eno bikyuse bintu bitabuseemu omusajja akubeeraale ekabaale. Ekyokubiri jayo omutwe okujayo omutwe okumanyi openiruufu wakati mu kibuga nga tuvudde nga ekibuga omutwe gwo ogulaba ogire bwoti omanya abantu okubuuza ate oyo yaani bannabyabo basami ba mupiira oba si kyekyo gendako ku mupiira KCC vira basamba Saturday yitawo nga gwatandise ogire mu kirasha oyitewo olaba obucupa obunagoberera vaayo tusiikiriza. Ekyo kiba kiremye nga tonnalumba Kyagulanyi nze kennyini mulya nnyama tutambule ku street ku luumu gotambulira side eno nze eno tuyite nakasero ojja kukkiriza oddeyo ewuwe bake ne mukyala wo gw'obadde olimba mu nze ndiwo musigalire eyo ku mikutu gyammwe ne TV ezibayita gye mutuvumira mane yane emye tukyali gumiti mukyaliwo ensonga tuziriko temunnaggwamu maanyi ekibiina kitambula gwe baatulekera akola Secretary General akola Lopu akola Chief Whip akola Neke ekola naffe ba MP we are moving as a party. Kale awo nno we tutandikidde mu nsonga za NUP ensonga za mukyala wa Waiswa Mufumbiro
olunaku ekiro ky'olwaliro ku Lwokuna agenda kusula Luzira. Leero asuze Luzira. Tusabe Luzira. Ebimuli bye batasomyeko bajja bisoma. Kati tumala okusaba Luzira twolekere Luuka. Misa etandika ssaawa 6 Luuka. Ku ssaawa 10 tujja kuba munnaffe tewakyali kirala tuyimba Sekiriba kya ttaka. Walabeko ku social media bagamba nti nammwe bulijjo abanupu mulumiro bulijjo tubalaba musanyukanga. Kuva ddangira ku kyalo bagamba nti gundi yafudde ono alimye. Si mawulire. Kuva ddeyo mu byalo. Era baga gundi yaloze gundi yakuze atya. Sina kye nina ku social media nange envuma kyova sigirinaako control. Omulembe togulina ne Trump temugirinaako control. Ogwe mulembe we tuli. Gwe mulembe we guli tugenda kudda buzza okuzza emitima gy'abantu. Abantu bali anelule. Olwaliro Mulyanjama bakulumba ne balumba gundi. Iba nena nakulemu be baloopye. Omuntu gw'oli naye neebaza Katonda. Siina kyenfunye nga sifunye kusoomoozebwa n'abafitina n'abamyoyo mibi. Kyova olaba buli wensaba ngamba ai Allah ntaasa abeemeeyi ag'ensaalwa. Tebandoopye okuppa kalulu bandoopa mannya 2 Nganda Alani ne Kasirye Nganda Ali. Kasirye Nganda Ali yalwa Nganda Alani yalwa. Bandoopa siina national ID. Nze gw'olaba wano mu 2011 nesimbawo nga Lord Kansala 2011 Kasirye Nganda Ali Honorable Alan Sewanyana Nampangula. Naliko w'abavubuka naliko ku kyalo. Era bangamba nafuna atya combination nga S4 obwo buyinza bwa UNEB yeyamba. Si ampawo wabira. Sirina amusinga nakugana ine ekikuutize. Nali badde ngula gwo oli mukwano gwange n'ogenda ontuulira nenfuna max zenjagala. Ezo zizange. Nali sikisobola. Nsobola nina capacity egenda mu UNEB n'engulira certificate nebeerako n'akasifaananyi kange. Eyo capacity njirina. Ebyo just meyase era bino nga bewawulidde Mulyanjama bamusavinze n'akuba abantu. Tekiriyo. Nga lumu. Mukulu wange Hussein Semulya Salongo kwe bagamba nti Kasirye Nganda Ali ye Hussein Semulya Salongo. Amasanyalaze gamukubira mu Lujawa Wakeeka tuwe yali abeera makage. Nga lumu epo tusomeddwa ne y'abakadde bange. Abe mundu nga balina ne kiraka wa kooti yajja. Ndimba Maseka ngabula wallahi billahi kolo nali mudduwa y'abakadde bange. Era omugenyi omukulu yali Seeka Mutyaba Imaamu w'Ekibuli. Ulire jogo oli najja n'essimu alikodinga alina n'owe mundu Mulyanjama ne bababuuza mmwe mugamba ki tebera ozze katwe waffe omanyiwo ku Hollywood. Mu nsi yansi y'abantu 2,000 z'abantu gw'olina owe mundu olikodinga. Abantu bambuuza nawulira kavuyo. Samanya n'okumanya nga bamaze nfuluma ku balukoni ku shade. Ngabangamba badi baze kusavinga naye tubagambye bagende. Mbaloya basooka ne bajja ku office nga siriyo. Ne bankubira esimu ne banga kyangu nnyo mu bitwale mbaloya bange balaka. Nabawadde obuyinza. Okitegira seekwekangako. Kati bwe badduka nkubye driver. Naye obujinga bwabwe driver yo wa judiciary. Kiraka tu koti waba ina driver bayina obujulizi nti driver ali ku payroll era asasula emisolo. Mulyanjama nagenda okulaba nga mukyala bawo atadde ku mikutu gya NRM bakubya abantu bange nga Mulyanjama ya supervising. Oyinza okusupervising abantu abakuba. Banziguddeko authority ku police. I don't care. Bannange bawayiswa bali ku treason bakireewo bamuwanga kivumize ng'ogulako authority. Is that a case? Ezo okungana okwebaka. Ne bontwala kati mu kooti n'ontwala ekitali nga banfuna nagundi. Assault. Is that a case jonzo okugula kunze nga munange muwanga kivumbi tamanyi. Abantu 3 bafa. Oba 9 oba 10. Golowooza nti ogenda kujja na mundu.
lwaki ojja Nammundu balooya gye bali bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda gye basooka okumpa wabiranga waliyo balooya bange ne bankubira esimu ne bagamba temunnoonya mugende mu balooya Baraka and Company Advocate balooya b'amaanyi tekiraga kujja Nammundu ye kiraka wa kooti wawajja Nammundu lwaki mukozesa gavumenti ne mulowooza nti gavumenti bwe operatinga kubanga olina omujaasi gw'omanya akuwaaba emmundu lwaki ntambulira mu kutya bajja kutta bajja kukuba amasasi bali ba amasasi bali balina amagye lwaki tutambulira mu Uganda eyakaluwe kabakaganye mugamba mwe gavumenti mufune emirimu omukyalo omusingo bulumeka wallahi nga ntya Katonda obululu bwe bwampanze bwe nafuna omutwalo gumu 7 nga ayina kanaana ne bamulinnyisa n'atuuka mu gumu 4 bwe nakubira enduulu ne woleta jara fomu z'abantu abalala abeesimbawo kye zigamba nze tebanyongeramu wadde wafuna gumu 7 diara fomu za mezigamba kanaana mweza mmwe ezange zigamba gumu 7 bagumpa ye n'atuuka mu gumu 4 ne batandika omulinnyisa bwe namusinga obulunga 1,500 niwe omala okuwangula ebyo bireka teri ulewo ogende gaba teriwo polling station gye yampangula bagamba yafunanga bina nze njogera nga ntya ewabigalo yampangula polling station nga 3 oba 4 n'ekisugu ne nagenda okumalizanga buli muluka teri muluka gwe saawangula tugende balooya we are well equipped siinaamu kizibiti era ebyo byendaba neze bwe nzize ntambula wali munnamawulire mulya nnyama tajja kufuna kaadi mulya nnyama tava mu kalulu mulya nnyama tebannamugazeetinga kaakati olwaleero shuti nagireese wagifunye dda mangwa kuba gazeeti yaggwa bangoba bugobi kati kati olina omumala palamenti ogitulamu baagala tebaagala emboozi bangoba bugobi waki omanyi nti olina omuntu ayanjuluza kyaki nga azingako kalannamye omukeeka nva kuwa mmere ngenda mu bubaka nagamba sayima olumu ojja kutula nange nga ndi mubaka nontunuulira ngera bwontunuulidde ndowooza ng'olaba abantu bankubamu ebituli nze nakugamba menyayo abakulembeze 5 oba 10 mu Buganda nga mulya masirimu nga toyimiriddemu bamenyi tunula mu kamera nange kambereko moderator nakulembeze 10 mu Buganda nga n'abakadde bataddemu aba Buganda sijja mmenya njalekayo president mujjeeko n'abalala naye wano mu level yaffe ey'obubaka nga sirimu si Buganda naffe tusitudde twatandikira ku mambo bado waki akantu kanaaka Alani ne ani Ali ne Alani nakugamba nafuna passport ng'efuluma twazifuniranga ku post office nga ngenda mu America ebiseera ebyo nga bizibu ngenda Bungereza America kyovula banagenda n'enswalinga abdakiri kudda byange gende Namagoma Kasirye Nganda ali kinakulira P7 genda ku student set amasomero gali wano bagenda nayo bagulira essomero linneegaane kati naye nsaba omanyi waliwo wobeera ng'olina ttiimu gy'olimu n'otuuka ku topic emu omutwe ne gukuluma Nganda Alani wasomera mu Kasirye ali primary ne Lubiri nyingira Lubiri Kasirye Nganda ali passport ye kutwala mu Alani ngenda mu ku passport nga omanyi bino ebyekivubuka batugamba kano kama abazungu abasiramu tebabakkiriza mu America Bungereza visa tefunika ekyo nkimanyi waliwo neyakikolako mukano gwa n'empapula yagenda South Africa wenkomawo okutereeza nga njagala okuddayo mu bintu byange kwe kusoyalinga affidavit eyo nzire ddala nga sirina passport kuba singa saakikola kati singa ndi ntya Museveni bwe yasoyalinga affidavit yaddayo nakola S6 General Museveni Mugisha muntu yagamba Girigori yaddayo nakola S6 oba S4 Sejjuswa yeggwe mwannyoko bwe yafumbirwa n'ateekako erinnya lya bbaawe Kizito yaddayo kati nzaawo lwaki nze mu kipya nzaawo kako nkategedde kati bagamba mbu natuula 16 n'ensoyalinga bagamba bbanga ki nga olwedde mu kakiiko k'ebyokulonda n'esimbawo dda nga nze Kasirye Nganda ali ne kwerosi aze kyali kintawaanya
passport weri Ankalinza akazanyo ka passport ko nali sikategedde. Ngambuuza ate omala kusweyalinga ate omala kutula ate nosweyalinga. Ebyo byali byakutereza mpapula zange mu future. Era kati ntambulira mu Kasirye Nganda ali no official passport no ordinary zonna. Enezo si kipya nakiwulira Kati njagala ombulire Nganda Alan Yaruwa. Wali omuwulideyo? Kati banonye Kasirye Nganda ali muganda wange. Abaganze Nganda Alan. Mulya nyama. Zisinayo mulya nyama Bobby Wine. Eke Bobby Wine. Yenze mulya nyama ye Bobby Wine yenze. Eke eyo. Eke yange. Era mu kusooka okuwa bateekako mulya nyama nti yosiye Kasirye Nganda ali mulya nyama. Ekyo ne kiba kuba. Era nakati babitaddemu tinze mulya nyama. Naliye Rubiri nga bampita funa. N'ensambo omupiira nga bampita mu Fede. Fede yali mu Cameroon nga mubi nnyo. Midfield. Anze nkatege. Kati kye kibatawa era bambi bakyambaza abantu nti osiye yetulira S4 ne S6. Kasirye Nganda ali mulalo ne Nganda Alan. Net balemedde okugamba naye no wansinga tetumulaba yali waggulu. Kubanga Nganda Alan ina yali yabikidde mu primary. Ekyo kati nze waki nkinyango yo kitegeera. Nina omwana adduka ku ssomero. Agenda akola passport nga n'emyaka mikulu mu mannya amaki amalanga agenda samba mupiira. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Musubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Atuke South Africa era yatawaana nnyo okukyusa empapula. Kati gye waliwo omuzanyi senior yajja ng'ayagala kuddayo Vietnam akuba ekibaluwa. Diso w'Emakinde n'amugaana ng'asaze emyaka. N'ensala oluguudo ne neegayirira Diso nti ono omumanyi ye gundi. Yali asambira mu poliisi, asambira Kebweru ng'abeerako mu poliisi. Ne bamuwa n'asala emyaka n'agenda asamba omupiira. Era singa nkuleetera passport eyo visa ye London mweri eya America mweziri. Era oyinza okulaba akafaananyi kange nga bwe nali nfaanana nja gikulagako. Bagikoonamu ebituli ey'okubiri kati gwe mu kusazaamu gundi eno kubanga passport eno yali eyogera mannya go ate nga passport ye gwe. Yenze. Kati ng'okusazaamu olina okuswayalinga affidavit okuva mu passport eri. Entereze nga buli kimu kyonna kibeere muzuuli. Tewaliiwo sirina ekiraamo kya maama wange weekiri n'ekya kitange n'omukulu w'ekika teriiyo Nganda Alani kubanga wali tosobola kubajjukira passport etwala ebinku mu byo etwala amaaso go kati ogenda ne visa zino corresponding kubanga kwembasi bakusaba enkadde kati obagamba ate kati nga wano ekulaga Nganda Alani gwe Kasirye Nganda ali ekyo kyangu nnyo kati nekyangu okutegeera kyabale bonna kankubuulire Saimo
nakyalirako munnaddiini omweru bagaawo nangamba si buli kyokola nti ogenda mu kamera kati beebuuza yakola ddi 6 ng'erubiri teyagikola kubanga be nali na beerubiri bamanyi saakola 6 n'ennya mu mupiira nenze nengenda nentula ku student center saagenda na bya kikulu nasoma bukulu 2012 kati kyekibatawaanya essomero neogenda ku student center gendo linonye lyavudde wano Makerere lyaze wali Nansana ne mu bitabo byonna register abaana ndi obbi ne ku mukutu gwabwe singe simwe eri wano kwendi director Bageya omusajja ne bamutawaanya bamukubidde amasimu bakoze eki ne UNEB negikoraptinga nzo opposition nayo nefulumya nensasula emitwalo 3 baleete gundi verifying empapula ne bazimpa era omuntu asigala nga akyawaaba basooka ne bagamba mbwe certificate zange teziriko kafaananyi nembalagako nozitanga kafaananyi kwekali eri ziri mu kakiiko k'ebyokulonda bagenzeyo ne babibawa ne bagamba nti teyakola S4 afuna atya kombina eno ogwo buvunaanyizibwa bwani owambye UNEB yesalawo si UNEB yesalawo kati yakyusa netteeka ne oba olina principal pass emu joininga university not so kati abantu bamalira budde yambala suuti olayire sayibonga olina mubaka agenda okumalako ekisanja emyaka 5 kubanga mubaana wange nali maze okukwata omunga mumaze omukuwane ne mugamba olindako abamu simanya kati namukekera yabagambye onafugeko 2 n'oli 2 ate ezo bagamba nupu ya namukekera ate lwakyalonda munzi ku byonna bye nayitamu njagala ombuulire we ninamu omukono ayanyamba Simon waliyo mu kakiiko k'ebyokulonda waliyo mu kampeni zange omuggo ogwakuba nasasula ebisaawe 3 gavumenti nga byonna tebanzikiriza waliwo ekibangiriza kya KCC banange bonna baakuba mulaale eggabaawo kiri mu kisenge nze baŋŋaana ate nga nze mmeeya nembonaabona nakogga nagenda okuba laale ekansanga bano ne bagamba osiye mulyannyama nga ndi mu mbeera eyo kati oli Sewandagi ne mulabaawo talyawo musajja wa Katonda yalina ejjubaano nga bawakanya Semwogerere twatunda sitwago buli awakanya nuupu asibira eyo ekyo tukitangaazizza bulungi kitegeere so kati ogwo musango balooya in fact ndowooza leero bataddemu answer bataddemu answer alaka era ekintu kyonna omuntu agamba mulanya nti bamusaavinga nga adduka ku kyaki mbaddeyo ku parliament nabaddeyo ne mu office mbeerayo era nze nabagamba balooya bange gye bali bebalaka so kati omuntu yenna ayagala oti naye nga woomanyi ennaku zino abantu banoonya content sa kati tosobola kwogera nga abantu 5 ng'oyagala kitambule nga mulanya batalimu era kyo kiri basudde kye yayimba nti walikola ekintu okulumya agundi seggwanga luyimba olwo ebintu bizibu nnyo jwaluge oteekako oluteekeko kati abamu batuyambako oluusi mbazise n'okusika ngera okulyanga banjogerako naye ngamba alhamdulillah ai Allah mama wange nkwebaza gy'oli omusika kamutwalire ekyennyanja banjogeddeko nga siriiyo ate nga sibasasudde nagamba nga ngenda mu kalulu olwali ogamba nti ngenda mu Makindye East ne bakubalaala abantu be nalina 8 ne batuuza press conference ne basasula bannamawulire bane mulyannyama ze mu East nga sinayatula nga ne Mukama Katonda ndikwebaza ntya mulyannyama bampadde promotion aloga mulyannyama ze ensinga ekyasobeddwa nti kati nuupu ani gwegenda owakkaanya nyeka avuddewo abantu basobeddwa abantu ne batuuza press conference ne bagamba tetugenda kukkiriza mulyannyama girikiti biki ninga Mukama Katonda mbadde nnoonya we neeyanjula mu bantu bano bannyambye oyite bannamawulire obawe facilitation ate ogoberera amawulire poliisi ate ngoberera amawulire guli lyange nga siriraba ngenda okulaba omujego omanyi afa mmotoka awoza ndi ku mukono gwange kumbeetomera Katonda wange Haji wetuli wano ekisooka wakulira Katwe ekyokubiri endongo ogimanyi nina ensonga gyenzize wano ng'enjojo by'omutwe Eddie Kenzo wamuwulidde ng'ayogera namuwulidde abadde ne Uncle Sendi nabalabye kyensinga omumanya nti at least abayimbi abaavu 2,000 obamanyi wabalaba ababeera kafo ki bakayita batyawo Hollywood Aperandi
eno wano opposite akatale k'ekibuye yali Happyland n'ebiwologoma kadongo kamwawe yakubiranga abayimbi ba kadongo kamu balina ku ssente kati kankubuulire ennyumba zikirana kubanga ensonga enkulu yadde y'amayumba muto wange Kenzo tira okusinkagana eyo ku kisaawe kyaffe nsamba omupiira ne twebongako eyo yatomedde abasajja bedda balina pikipiki ze bayita bantam gamba abadde afumba soke agire kubanga kakati kyoyogera ng'okigeraageranya n'ekyomulembe guno abantu bategeere kakati genda owuliriza oluyimba lwa Sepiria mu Lumbeza Sembuusi ng'ayogera ebitiibwa by'ennimu wano abamu tebamanyi ekitiibwa ekisooka nze deputy w'omuluka nayinamuoko gramophone ali omu gramophone ebatula ku mmeeza kuno n'eyimba bweti naye ku kyalo nga yekuba ku mbaga ng'embaga tukuba kubisa sitima okujipika emawokota era ina magundi egaali eyalaale eriko eyagiye eyalaale nga ye musajja kakati bajjajjaffe emirembe gyabo Badani Mugula ng'omuntu okuzimba ennyumba eyamwamba eriko tanka ayina olujja ennyumba nga yamwamba ng'eriko tanka ayina wayanike mwanyi ng'eriko tanka ayina piki bantam bantam ze zino oba BSA bagiyita mukyala wampulidde mwanyi z'abala abamugagga era ng'embaga okubeerako Sebatta abamugagga era Sebatta ne mufiirwa najja abamugagga nze kankubuulire mu myaka gy'ekyenda awe waffe Katwe waliwo omuwala nga bamuyita mulamu wange nga bamuyita Mega Kibirige ng'azannya mbakayimbira Mega Kibirige n'afa nga tutunuulira basenkubuge era bwe mbalaba kati bye bakola n'engani bano baali kuki Saala Birungi ng'asula awo waffe Katwe awo wennyini opposite Hollywood naye ng'ayambala ssaawa zino ze yabanga ayingira ekibuga tetumanyi gye yalaganga naye nga n'emmotoka ku kwinizibwe ziyimirira muyimbi ki kati azisitopinga Saala Birungi ssaawa nga zino ng'ayambala ayingira ekibuga naye nga n'emmotoka zimuviira okumanya abasajja abo baali baserebu nga ku Easter Kafeera abeera ku Hollywood Sebatta ng'ali ku Happyland naye ng'olaba ensi bw'etambula Matiya Luyima afulumya oluyimba olwajje n'Omuseveni bawambye twali kyotera ne baleeta eggulire Katonga balusibye temuyita tusoma S1 erubiri nga luyimba lwonna kati wali luyimba wokakasisa nti abo abasajja bawe ekitiibwa olwaleero abaana abawala oluyimba lwa Kafeero ogunde ebintu tubikwata empola balukozesa nga baweereza bannaabwe oli aliposinga nagamba omusajja n'assaamu emyaka emeka bw'onyumya olwa Sebatta meka oluyimba lwa Sebatta nakati nabadde kati wano wenjogerera ku MDD z'abaana bakyaleeta luno olw'omukyalo ow'omukyalo n'ekibuga mujja wange ni munyiivu lwadibye alukyakola basudde ennyimba mmeka ez'abasudde abavubuka ze bageegenya nga baana bato ne Kenzo yaluddamuko era kati teriiyo na muyimbi gwe nja kukuba teriiyo muyimbi wano akola kivulu natayimba ku nnyimba zaabo kabe president wange Kyagulanyi kabe Mike Wine kabe Kenzo natakubamu kadongo kamu Kenzo ayina omukululo gwabwe music oyo yagaggawaza omu ku bagagga b'omu kibuga gwe ngenda okugamba ayagaggawulira ku music w'abo abasajja abo abayimbi abayogedde tabamanyi Moses Lumala yatambuzanga tepu z'abasajja simuvuzi w'omotoka oyo wawano waffe Katwe mu West Moses Lumala tepu ene ya enegundi Moses Lumala omugagga ayina zitrakita awo ku lubiri yatambuzanga music w'abo abasajja ewakasiwo kwe yajja obugagga nga tuzikolera wano e Katwe waffe ne muganda we Kamali Moses Lumala obugagga abujja mu kutambuza tepu n'akola disco ye ng'alina emmotoka kombi kwa wano waffe Katwe mu West era alinawo n'ennyumba ne bataata be wano ewaffe mwana wa mu ghetto
kati alina zitrakita music waabo basudde n'ayimba n'agamba nti abaasoma bwe baagumanya balire ngenze ne bajja ne bayoola omudidi. Abo abasajja be munyooma be baasooka okkuba ekisaawe ku Kiggunda bali ne Mulindwa. Abo abasajja be munyooma baakolanga music ng'alimu ne drama omwana w'omuzungu. Nalabako ku bamuyita Maama Mirembe ekivulo kya Maama Mirembe. Ennyimba amayumba gonna ge balina Matiya Luyima mu manyinya abadde awo Mengo. Walaba wano emabega wa Mukalazi nga w'oyingirira ng'alinawo ennyumba eriko shade. Ennyimba ezaali ennyumba French cat ne ziddako. So ngo bika b'ennyumba balina yinte anti zalinga nyumba kasito ozimba ennyumba nga kuliko shade ne garage. Weweranga ennyumba ne shade ne garage ng'olugaga nyumba kati French cat ye malawo ezo. French cat yeriwo zajjanga zino bwezitinga baga nga omanyi abantu basalanga wali weno nga kano kali weno kano kayingira wano wekati yali French cat. Kati ate gwe nyumba gy'ogamba ate kati amayumba malala wowe oyagala okumanya amayumba nti gakyuka kwata ku express otunawe bayiteeka nabo olabe ate fashion y'ennyumba eziriwo ndala nnyo ezaffe ezettebula olaba okutunula ekigo awo waggulu olaba ate amayumba agaliwo ate fashion ndala. Kati ate abaana bammwe bajja kulaba nga bakkenzo nga tebalina mayumba nga style ekyuse. Nze muwala wange ngamba nze nabeera mu nyumba naye muwala wange ngamba daddy eno ennyumba tugimenye. Kati buli mulembe waliwo omulembe ng'okwambala twambala azalo kozi mwamba yeno kati fe twaleeta eno n'emabba no demarcating akashege. Era wogenda mbagagga b'e Masaka awo tumanyo yali musajja kogende Luweero eyo yali musajja ze nyumba abasajja ze bazi mu kaseera kabwe fashion yaliwo. Era buli ayazimba ennyumba agizeemu kubanga omulembe gwakyuka. Mulembe gukyuse kati osobola kumugamba nti ndaga ennyumba gy'olina nga mu mulembe gwe mmwe mubuyimba naye mulina omukono gwa gavumenti nabbanja ajja n'abawa amabaasa bali abasajja baakubanga manyuwale. Mulembe gwe temwali mu gavumenti kuteekamuko. Singa kati Matiya Luyima ye mugagga Matiya Luyima yakuba oluyimba olwa Akatonga twali Masaka ne baleeta eggulire Katonga balusibye tewayita. Olwaleero oluyimba lwa Matiya Luyima lwe yayimba emmotoka enkadde bameka baluddamu mbuli abakaddamu za muto wange Kenzo bayina okuli nkati nzo ndaba ne wankubadde sikiza na muzeyi Jabberi Bidandi wadde kintu musoke wadde Museveni mu respecting okufuga gwange emyaka 4 kabantu tuli babuyabuya kati ekyo wataakikole tebafuna mukisa kwana ku minisita kubanga tebabimanya. Tewaliwo buwumbi 5 nezijjukamu. Tewaliwo genda kulaba Salimu Sale eggulu Jeno Sale nga basajja beeyimbira. Ze nkugambye omusajja yali yimbye oluyimba n'agaggawala yali badde Paulo Kafero ne Matiya Luyima kuba Paulo Kafero yayimba Kampala mu kooti n'ayimba ekibuga n'akiteeka bw'ati wano. Kiki kyoyimbye ekikwata ku ggwanga basudde n'ayimba ennimiro y'oku Buganga Bene n'asiima n'agamba sa abasajja baakubanga Nakivubo abaddako okuba Nakivubo baali bano Kamiri Bebe Kulu ne Bobi Wine bakadongo kamunga be bakubbe Nakivubo Kasozi Matiya gundi Kasozi Kafero ne ono mwafa yayimba ekyali musawo basudde. Nze sirina lunaku nga ntambuza ku TikTok wesibwa ku nyimba z'abo abasajja zikomawo ne kati bavubuka omulala omuyimbi gwe ziddako kati ataliiwo radio mugati gwa bata. Nze kati ennaku zino ndaba ne Dani Mugula abantu bamuleeta n'ayimba ku mbaga ate abavubuka ne basituka oluyimba lwa Ddekende kati olwaleero omuyimbi gw'oyinza okugamba fire Lutaaya Bongole. Kati bannaffe emikwano gye bafunye mu gavumenti music si yabagaggawaza. Bali connected. Music aba connectinze naye tebamuggyemu ssente nga bali. Nanze we ban connecting am byobufuzi bali abasajja bali ku music
basajja batumba sonyiwe ng'akuba horo ye naye kakati olwaleero buli omuntu wakuba Serena abakungu basooka ne bagula emmeza 10 luli ebivulu byedda bagulanga ticket tujja buziba abantu abwe nguzeeyo CD 5 ate olusinga balidi olwaleero buli shombadde mbiraba ku Serena ne mugamba Serena yajjudde naye nga Minister Nabbanja ze Kasola ze bonna baguze tebo nga luli ndowooza ebiseera ebyo yali ani ne mama Fina wajjo lyabalamu Ranika nyaawo mu ngule kati toyinza banyooma era ennyumba zaabwe zobalina zeezo obwanga nyooma ennyumba ya kitaawo bw'ogendewa fe abakyalako ewa muzeeyi Winnie Byanyima General Museveni we yakulira ng'ayina ennyumba eyasooka n'akulaga General Museveni mwali nene ey'abaana nga zonna ennyumba ze 3 bwe ziri so muto wange byonna bifunye nga mukulu we nga munnamakindye muwa amagezi yabeetondere nawe muzeeyi Sebatta nawe oli tiimu we yeetonde kuba kati emyaka gyange omuntu wabakkiriza n'eddembe lye simukaka naye olulimi luno olulaba lwangu nnyo okugonda naye oyinza okuleeta ekigambo ekiyinza okusuula ate ne General Museveni ebyo tabyagala ne General Museveni ebyo tabyagala kiyinza n'okuviirako mukazi wo ekigwo ng'oleesa amalala ne mukazi wo wadde ali closed nnyo naye kiyinza omuviirako ekigwo byonna ne biggwawo kuba muba temukyayingiza kyogamba nga Kenzo ajjeko connection ayinza okwetengera ku music we bamuwa kololo bali abasajja beetengerera ragadi bino ebyobufuzi abiyingidde kati okwesimba ku bwa meya yakubanga music we ng'ayina n'edduuka awo ku Pioneer Mall Bobby we yayimbira gundi Bebe Kulu ne Zowena Chameleone ne Dorotia Eddie yawoyo kamuleke nga bali music bamukuba manuale kakati wano omulembe guno omuntu ateekwa okubanga emmeeza 5 abakungu ba gavumenti be bazikuze milioni 10 oyinza okweteeka ku musajja yayimba manuale nga gweyina gaali yachenja ono yasolozanga 10 n'akuba ekiveera ogenda otandika ekivulungo obukadde 10 obulina bakusasulidde obulango jjajja n'akuwayo 10 lwaki mulwawo tunoonya Kenzo muto wange mubamu ku mikwano gyange wadde tulwawo okulabagana yeye message eriemu amusore ate nammwe muleke kati mukwano gwange sendi okuze tojubisa oliwo omulimu genda mu bulango kuba naawe okuze yalibadde tokyalimu ebyo ati kati naye sendi alinganga nze nange ali abaavu era naye munenya w'olaba omwana gw'ozaala ng'agenda okuwaba sendi tazaala Kenzo olowooza wemmeka ng'ogyeko bino ebitiibwa Kenzo ali myaka nga 35 sendi wemmeka gwe bagambye omuntu ayazaala nga 18 omusajja azaalira ku mmeka kati nze oyinza okuma abaana bennina obamanyi nafumbizaayo naye onabako omutwe Katonda bwatu bwe yantonda nze seegaana era waliwo ayangamba musajja mukulu naye ng'ate ndi muto kati oyita abasajja abakulu mu Buganda ondeka abeebuuzibwako ensonga ondeka nze mwendi n'ennyindo ye Naggalabi ngera negamba oli waliwo yagamba ali awo omutwe gwano gwe bayimba ekitwe ekikalu mulya nyama bamumaze kati nze onvume ennyindo ndi mu kiga nga gwe eno ate olusimba njagala njongeremu kano ddala etuukagane Naggalabi so olaba omwana gw'ozaala ng'awaba wadde tekisi nze ne bwe tuba tuli wano onkoonangako kyoyokeza kya buntu toyina blessing toyina kyogenda kukola olw'okubojereze bali bakuwaane kati Kenzo Federation si yagikulira ali connected batuga mwana wa Chef Ali ebyo bimumala ate okutwala abasajja bano nga bataata ategeke nze kankubula ekigambo kwetonda
lumu kusaasiro yayawukana nebba neerabidde lwasookera ddala naye nze omu ansala lukoda yampita kalenda awo abantu baasanyuka nnyo teri kintu bantu kuddingana Kenzo kijjamuwa mileage ng'ayisa abantu abo ago ge maanyi ga Kyagulanyi alwawo okulumba niye bwe yakubira Nalumansi nga n'ebimusobedde kera yayita mu Nalumansi yavumaani kati gwe ogamba Nalumansi twamugabira buli muntu anti owe kasoyogera ku nkanyanya nga waliwo omukadaloozi oli kuggwe nyani gwe yayigamba yamwatulira London fa abagira nga amukubye. So the only solution mwabali ku social media Kenzo mundamakindye wa mupiira mumanyi agambe ekigambo kimu ayite basajja bakulu bafune dina sibya kubagulirira abakwate mu ngalo abagaye baganda bange kuba ne General Museveni amwagala ebyo tabyagala. General Museveni juzi yakyali ewo omusajja gwe yasoma naye nze mugoberera Masaka akyala mbasajja abakulu ate ne dini etugamba abo nze kati ngende wa omutiibwa kadino ndi musajja musiraamu abakadde kati musajja Sebatta ayali badde yenyumiriza nga bayisize etteeka n'obakaabya aba bagambye ne basibata bana bayise okitadde assurance ki nti ya abaana be tebalitunda bibye nga Kafeero bwe yali oba tebiriggwa kubanga batulina gundi ebbiri waliwo ekyokukola ssente nozikuuma kakati njagala ombulire Kenzo ayina emmotoka ebiseera ebyo Kafeero yayimba ennyimba eyo gye yayita Isuzu Trooper eneno kiro omuzigo ng'ogimanyi evugwa mu ministry Tirujuju yagula emmotoka eneno okula omuzigo nzije nkupangisa oggalewo nga tegulwa nga Kafeero yavuga eneno kiro omuzigo basudde agenda okufa ng'avuze Land Cruiser agitwala waabwe eseero yali y'amaanyi kakyonyomaani ye Dani Mugula w'omulaba bw'afaanana omusajja smartness eri wamala yali yazimba kyengera nakati akyaliwo nze nkugambye bikula TikTok oluyimba lwa Kafeero olw'eddoboozi sekenekevu buladi nandi bakoya ebigambo tubikwate mpola nnyo mbiraba obuyimba obusenekerevu abaana abawala bwe bakozesa n'abalenzi waliwo kati ennaku zino abaana abayina ennanga mbalaba simanya dijani badda mu nnyimba z'abo abasajja juzi waliwo kadongo kamwawo ku papazi nengendawo misaki yaŋŋamba n'emtemeeza nanyumirwa nnyo nga wajjudde wati nga temulimu aguze emmeeza wabula muntu wa bulijjo mwe muli mikono mwe muli connected music si yaliwo kati abasajja beetundiranga kaseti n'agitambuza bwati nga buli nnyumba erimu kaseti ya music oyo lingala kati naisheza obogeraageranya omulembe guno ne guli omulembe gwali gwa basajja nabo bayina bakola nnyo nga teriyo muyimbi ali connected buli muntu yeeyiya studio bagundi abo Yugo's production yagenda e London nefukamira ne yebaza n'abantu eri awo ku Hollywood waffe beeyiza bintu biyimbirwamu gitabaze azikabakola kinenga music abaana bamufuna kati olwaleero mayinja tosobola kuŋŋamba ne byeyalina bimuwedde kazeemu bifuna nga ali connected kati kitegeeza nti mayinja bye yakola Mukama Katonda amuyambye nti azizzaako singa omusanga tosobola munenya kubanga teyakola badda wano mu garden awo tusinkagana naye ng'alinga musajja atuwa omunaku awo yakadda nagamba mayinja yasomera wange internship Kyagulanyi ye yamumpa era mukwano gwange ne bwansanga ampa ekitiibwa kyange nga mukulu we tubadde n'abo abayimbi nga mikwano gya Sale mikwano gya gundi nze kankubuulire okumanya abayimbi abo tubazannyisa nze twagenda ewa President Akena First Son ow'Obote nga yamanya dda ng'alina oluyimba Bobi Wine olwaluyimba n'alumutwalira Kololo nga baalabagana dda booli eno so ekyo asooka amanye nti ali blessed nti wazze okuyimba ku mulembe gwe abadde connected kwennyumba ennene mukwano gwa First Son mukwano gwa jjajja mukwano gwa Sale ekyo kikumala bumaze okufunirawo ddiiru zo n'abeera connected
ate nze abo abaana nno mbalinako se ono gundi ono Solo Kayemba abaana baabwe abagundi abaani mukyala Muzayani Rema nze mbakolera birth certificate ye Makindi Kayemba yajja nga babambi nimpita abakuzi mbagamba bano baana ba mukwano gwange Kenzo Kayemba Solo yabaleeta nze wonja byankwabe waliyo n'omukulu omwera gwe nakolera gondi marriage gondi awo nga nze muyamba byali biganye kyayina taddamu kirala abantu baba ku social media tebamuwaga kijja muwa blessing ng'atudde n'abo abasajja bonna banyumya olwali bagwangana bifuba agenda kuba n'emirembe tekina kye kigenda mujjako nze njagala ko teri kintu kimalawo gundi obwo kubanga kati yakulira federation kati alina kutambuza kusomesa copyright bino abiveemu ayinza okuba yakyamuse nga wogira asula mu gorofa gorofa ezo genda obuuze research abaana ba Majidu Musisi bajje ewange nga bakaaba nga batunda ennyumba yaabwe nga byonna biweddewo basigaze ennyumba egi Majidu Musisi ayina ebintu kati teze omusambi naye bajje ewange research ajja n'ayasambirako muviira bamuyita Kamere Misa kinangamba tuyambye tutya abaana bano nempita town kiraka ne wadi administration magamba kino kijjukizo kya Majidu Musisinze mulya nyama gendo obuze research ere nyumba yo twaji savings nenga gomanyi research yayina beach eri wansi Kampala gondi Majidu Musisi Majidu Musisi yafuna sente emali egwawo kubanga naye gondi talina insurance abana bagenda jikwata batya kuba wakuru nnyo nti okukola sente kimu naye mali eyo okusigala era nze kyennenya mukulu wange sendi programu eyo yabadde akazema biganagamba kano tukasalemu tukatereze ne katagenda kuba namulebe yabadde nga ayagala omugambe tetugenda yo nakalabye ekyo kireke ako yabadde awo bakatererezaamu yali badde afuula akyuse kuba kati ono mukulembeze oba mwagala oba sikirizigana naye mukulembeze wa federation kati yali badde babanga abakyuse eryanda ne bakajjamu wadde babadde live oba si live kali genzo okujja nga bagamba ayina kukola live bankwotinze bubi sente osolozikwa ne Majidu Musisi mu sente ziyakola ayina kati ayina property emu ate twagitaasiza butaase leo misa kisema kula yajenga wa Lugave muya mumwebaze nnyo abavira nze nakiyingide musiri wa vira ne Majidu Musisi yali wa mupiira ate ndi wa mupiira kitegeza singa misa yakiyingiddemu twanigenzo omwana omuwala yakabira mu office kati property tezikuogeza zimwe yayina bimeka manyi wazimwe kucha zimwe manye ne maso olaba awe waffe Makindi waliwo omusajja semakulu ateko okubanga nga bayina ebikomera babayita baffe babutiko ne mukoddomiwe nga bayina ekikomera kirimu ennyumba 18 awo mu Juko zone olaba abasajja abali ku luguudo lw'Ekayunga bayina ennyumba ezifaanagana tewali na muzigo betowulira nti ebyemuke babitwala kati oba property tozirangira banno kuba toyina assurance abaana bo bateeseteese baligenda kubeera safe ayina biso okutabuka ku ng'okyali mulamu ate kati government neetagala mwene ebyo bibaawe biri protected by government oza lwaki abantu President Museveni yazina kano protect your gain au yabakwatidde gwatalina gain wabaddeyo sinafuna cha protect oli mugezi munange bantwala protect your gain ngenda nawe protect your gain yene yesirikira oli muzeeyi mu obwongo bulamu kati bone bajja batandika okulwana olutalo yazze ne slogan ennungi nga betufunye buli omwalwana asigaze akikuume kati government neetagala obeerawo so ayina kugenda n'atwala bakadde be kubanga bonna bamuzaala Sebata amuzaala Matiya Luyima amuzaala Nabiri amuzaala baani bamuzaala bakibijjigiri baani n'abagamba bannange oba lulimi omuntu onoonya bw'okikanika n'ayita bamulya nnyama ne tubeerawo ne twesikangana mu mukolo ne tulya akabuzi kaffe ne tumuvinga on wabula mwe munagenda ne ku social media olwogwa kisolo suula omuntu
kugwanga mu kufuna ekigambo kimu kale kubanga gwogeza okujja mu music bano bamukutte waliwo ekivulo ekitabera ku kadongo kamu enaku yazze ne badije balina moment nze ndaba bano abaana ab'ennanga bali mu kadongo kamu tulina abawagizi baffe naffe nze ntunira ledi eziweereza kadongo kamu ku Sande n'ennaku endala mpulira abantu nga bateze era obulango mwebuli ate naddala wano mu regioni ye ya Buganda abantu abawuliriza so muto wange kyenyinza omusaba yetonde kubanga bwe banakivunulira ne jjajjaawe General Museveni tajja tekijja muwomera kinene okusuka tukirowooza gwe kiba nakimuvunulira kiyinza n'okuvaako mukyala we n'asubwa ekifo gozanyisa General Museveni General Museveni tomukwatira kuba elder goze yali badde ne ba Moses ali awa abakadde ekitiibwa era abakyalira era byo kati wabiwulira wanafuna abalyolyomi ne bamuvunulira ebintu ebyo kimukuba ate era nawe tekikuwa peesi tolina blessing gyo kifunamu ng'okiremeddeko temuli ekintu kyotafunamu tekirina music wa Kenzo takwatagana kadongo kamu tekyetagana baluwana na bajerega tiyetaga ekyo muto wange mwagala nnyo mulaba abeetondere ekyo kiveewo abantu bajja kumusanyukira nnyo ate kijja kulaga obukulembeze save buvi ebigambo abirye tekirinamu kuba nalabye kati social media yeyawuddemu wal team Kenzo bagamba sebate ekibatawanya mitima mibi kyonna kyekiri gyawagambye eki eyo tiimu yo tebulawo bagiwadde omuliro oli muvubuka ayina abantu kuwangi ku social media naye public emututenga leader decision ey'okuvaayo okuli consiling oba yeetonze yejo mulaga leadership ya bukulembeze oba malala oba ayina obuwumbi butaano naye leadership ajja kugiraga wagituusizza General Museveni yakavaayo ensonga mmekeza Buganda n'azivaako otandika ekintu nekikuwoza kivaako yakivaako bimeka byatadde that is leadership ekimu amaanyi gage muwangaziza mu bukulembeze bozuwa ekinakuba era nga bagamba nakino juzi nakino yakireka nakwata essimu nakubira mukulu munne bene netugamba amukubidde ngomanyi wekyatwala abakadde twasigaza abakadde olaba Museveni akubidde kabaka tagonze navuga emmotoka najja mu lubiri ku nkuuka abakadde nga bagamba katusika tumusigaleko ono yabitegeera olaba ye wakutwala that is ekyo kitegeeza leadership kiringanga nzi nga nina mukulu wange ekitemu nanyiigira sirinda kujja nze njivuga wembanga nakoze ensobi baba nzize oliwa tuvayo tukwataganya abaana be bagamba ne bananga abooluganda bita oloza wanki abaganda baleeta olugero abooluganda bita bwe bikonagana tebikola ki tebyatika so Kenzo ayite bataata be bakulu be ekyo kigwewo music atambule tuwagaliza mirembe ndowooza ensonga ogiwulidde ate hajja kintu akirambise bulungi nnyo waliwo enjawulo wakati w'ebintu nga ebikolebwa kati ne bijja okukolebwa mu maaso kitegeeza n'amayumba kati tusulamu kati time egenda kutuula nga kankubuulire kino nze buli ngoye ezikaddi wansi gaba kubanga njaddujjayo ku mulembe omulala nswale osanga omuntu yali mu palamenti ey'omwenda nga ayambadde suuti ye nga tumusekerera naye nga yaliwo waliwo amasuuti esaati bajja gikuba nga tekyaliwo ekyo si kikulu ennyumba ze balina zeze zaaliwo zazimbibwa nga era oyo music kubulira omu ayamulimu omugagga ate kati kugabe Kasiwukira ali mu music waabo Kasiwukira ali amaka gali muyenga ayina n'ekiganzo akedi yagaggawalira mu music waabo abasajja si wamwe
nga bali basajja bayimba n'abatayimba ne bagaggawalira mu music waabwe wadde baba girangamu. Nkugambye mmotoka Kafeero gye yayimba enneno kiro omuzigo Isuzu Patrol. Ogimanyi Isuzu Patrol nga ministry yezirina ate ministry entono nnyo. Gundi agenda okufa basudde nga atwala waabwe Land Cruiser black. Nga beegulira zikosta zaabwe n'ebyuma nga temuli gavumenti. Kati eno gavumenti ekoze abayimbi ekyejo naawe bireke. Sha eno gavumenti newe mwekunganya fa bakunganya obucupa nga babayita. Buno mulembe mulungi nnyo mwekunganya. So yimo temune kunganya. Muli ekunganya mugwa mulembe mwagulanyi. Abachi. Bale mwina kibiina. Bachi. Nange mbuuza. Abanyweze ngatto. Abanyweze ngatto. Tebanawera. Anna. Abanyweze ngatto. Yakola ekibiina yagala kulya. Ati nkugambye nka nkubule kye kiri kyobadde olanga wano ku ssomero tutuyigiriza abaana emirimu gy'emikono. Uganda weetuuse tulina okuva mu white collar job tudde mu blue collar job. Omuchina agamba towa muntu kyennyanja muwe eddobo ye ssomero ly'olanga. Olwaleero kamera eyo giraba olutawo n'olujja olutuuka embalala otandika okukola. Olwaleero omuntu akuba amaseffuliya ng'agazzaamu entobo olutawo n'olujja afuna muti n'atandika okuba. Bapulamba baki so ekyo kikulu nnyo essomero muli eyune. Truth Media Academy. Kale bale tweyanze eg'ensonga bwezo twe tuzitambuze ezo olwaleero tugenda kusukkawo Haji ne yanziza. Alhamdulillah. Wede bulungi.